eyokubiri mu budde obw'ekisiibo. Olunaku olwaleero nga tuli mu ddungu oba ekisiibo kyaffe, olunaku luno lutulaga Yezu Kristo eyabuulira abayigirizwa be nga bw'ajja okufa n'ayoleka ekitiibwa kye ku lusozi olutukuvu. Etteeka n'abalanzi nga weebali atukakase nti tuyita mu kubonaabona tulyoka tutuuka mu kitiibwa eky'okuzuukira. Evanjiri gye tuwulira olunaku olwaleero etulambululira bulungi Yezu Kristo afuuka obulala nga Musa ne Eriya bamuli ku ddyo ne ku kkono. Naye evanjiri eya leero erimu ebintu ffe ng'Abakristo bye tusaanye okwebuulirirako ennyo mu kisiibo kino, ate tusobole okwetegeka obulungi tukuze Paasika. Ekisooka, evanjiri ng'etandika etugamba Yezu Kristo yatoola Peetero ne Yakobo ne Yowaana. Abasatu bano evanjiri ebatulaze emirundi egiwerako nga Yezu Kristo abajje ku bannaabwe n'atambula nabo. Bwe twetegereza nno obulamu bwabwe kitwoleka bulungi nti abo Yezu Kristo be yatoola n'abalagako ebintu ebimu nga tebalina balala, yali abategeka ng'alina omulimu ogw'enjawulo buli omu gwamutegekedde. Ffenna Peetero tumumanyi nti Omukama yamukwasa ekereziya era n'amukuutira, ku ggwe kwe ndizimba ekereziya wange. Ate Yakobo newankubadde abasinga tetutera kijjukira, naye ye mwepisikoopi omubereberye owa Yeruzaalemu, nti akadde nga katuuse naddala mu mwaka gwa 49 Yakobo ye yayita olukiiko. Abeepisikoopi bonna abaaliwo mu budde obwo mu nsi yonna era baali abo abatume ba Kristo, ne bakuŋŋaana e Yeruzaalemu nga Yakobo yakubiriza olukiiko okuteesa ku nsonga eyali evuddeko obutakkaanya mu Bakristo ey'okutayirirwa kw'abo abatali Bayudaaya. Ate Yowaana, ekitabo ekitukuvu kitwoleka bulijjo nti yali asinga obuto mu bayigirizwa bonna, ate evanjiri bulijjo emwanjulanga omwagalwa. Mu batume bonna ye yekka ataafa kitala atattibwa, kyokka mu ngeri y'emu ye yasinga okuwangaala, n'asobola okuttottola Yezu Kristo eri abantu abayitirivu abatasobola kumulabako. Ate ekisinga okwewuunyisa ku ebyo byonna Omukama bye yamubikkulira ne bye yamulaga mu budde bwe obw'obukadde bwe baamuyitanga okwogera ku Kristo, ng'atunuulira abantu ng'abagamba ebigambo bitono, kigambo kimu, mwagalane, mwagalane, nga yeddirayo nti ssebo tubulye ku Kristo gwe yamulabako, mwagalane, mwagalane, nti bino byonna byonna ye yabifunza mu kigambo okwagala. Nga tuli mu kisiibo, kadde kakweresa bintu birala, ne tujja tutambule ne Yezu, tubeere naye mu ngeri ey'enjawulo nga Peetero, Yakobo ne Yowaana, twongere okumutegeera, ate obuvunaanyizibwa bwatukwasa n'ebyo byatutegekedde mu maaso tusobole okubiyitamu obulungi. Ekyokubiri, evanjiri eno etugamba bano abasatu Yezu Kristo n'alinnya ku lusozi nabo okwegayirira.
bulijjo ekitabo ekitukuvu kituwa olusozi ng'ekifo we tusisinkanira n'Omukama. Era Yesu ng'ayambuse ku lusozi n'afuuka obulala, n'atugya bulungi nti ddala ku lusozi Omukama kwe twamusisinkaniranga, era mu ddoboozi eryava mu kire n'atukakasa nti Omukama yaliwo. Nga tujjukira mu kitabo ekitukuvu, ebitabo eby'emabega, Musa naye yayambuka ku lusozi Sinaayi n'afuna amateeka 10. Kyokka waliwo okujjugumira, waliwo ensi okukankana ng'Omukama ayogera ne Musa. Kyokka ate Eriya naye ku lusozi, Omukama bwe yali ajja ku lusozi Herebu, ate ye Omukama n'atajjira mu kibuyaga, n'atajjira mu mpewo yakazimu, n'atajjira mu laddu, wabula n'ajja ate mu kimpowooze. Ku lusozi lw'Omukama kwe tusinkanira n'Omukama. Kyokka Yesu Kristo n'atukakasa bulungi. Abajjukira evvanjiri ey'omukazi Omusamaliya, Yesu Kristo agamba nti akadde kajja kutuuka nga tetwetaaga kuddamu kwambuka ku lusozi, kwambuka Yeruzaalemu, anti ne Yeruzaalemu lusozi, naye ng'Omukama tumusinza mu mwoyo. Ab'omulembe gwaffe, olusozi lwaffe kwe tusaanidde osanga Omukama ye Ekereziya, anti Ekereziya lwe lusozi lw'Omukama. Twesabire nno mu kisiibo kino Omukama atuwa amaanyi bulijjo twambuke ku lusozi lwe, twambuke ku Ekereziya, ate tusobole okumusisinkana. Ekyokusatu, nga Yesu Kristo yeegayirira, waabaawo abasajja babiri nga boogera naye, Musa ne Eriya. Abasajja bano ababiri bayimirirawo olw'ebintu bibiri: amateeka ate n'abalanze. Nga tujjukira edda n'edda lyonna, Omukama yeeyolekanga mu bintu bingi. Essomo erisoose litwolese Omukama ng'ayogera ne Ibulayimu, nti Omukama okuva mu matandika yayogeranga n'abantu be ye mwennyini, naye akadde we kajja katuuka, yatuuka akadde n'asindika Musa, ate mu Musa n'awa abantu ebiragiro bya Katonda. Era ng'okutegeera Katonda n'otegeera Omukama kyatwagaza, nga tetulindirira okutunula mu bire, nga tetulindirira kwambuka ku lusozi kuwulira atugambye eki, wabula nga kasita tukwata ebiragiro bye ng'abeera Katonda waffe, ate naffe ne tubeera bantu be. Owookubiri ye Eriya. Eriya mu balanzi bonna, Eriya ayimirirawo okubakiikirira, nti Omukama ng'amaze okweyoleka mu tteeka, yateekawo abalanzi basobole mu mbeera ez'enjawulo okunnyonnyola abantu Omukama kyatugamba mu budde obw'enjawulo. Abamu bajja ng'abantu banyiizizza Omukama, Omukama ng'abatwala okubonerezebwa, abalala ng'Omukama abasaasidde, abalala ne bajja mu budde obw'okunyigiriza, naye Eriya n'ayimirirawo ku lw'abalanzi. Abayudaaya n'ekigambo kya Katonda ne bakifunza ekitabo kya Katonda, ekitabo ekitukuvu ne bakifunza mu bintu bisatu: mu tteeka erya Musa, mu Eriya, ate ne mu biwandiiko ebinnyonnyola amateeka era n'abalanzi. Yesu Kristo ng'afuuka obulala nga Musa waali ne Eriya, kwoleka kitiibwa nti ffe ababadde bamanyi Omukama nga tuyita mu tteeka, abamanyi Omukama nga tugendera ku balanzi bye batuyigirizza, Yesu Kristo atulaga nti mu kitiibwa kye ali wamu n'etteeka ly'Omukama era n'abalanzi bonna abaddinaddi. Ekyokuna, Peetero kino kyamukuba wala, naga tusigale wano tukube wano ensiisira. Ekisinga otusesa ku bigambo bya Peetero, Peetero yayogera ensiisira 3: eya Yesu,
eya Musa ne Eliya. Peetero ne yeerabira ensiisira ye. Naye si kugamba nti kwerabira. Naffe tusaanidde nno bulijjo Omukama nga yeeyolese twegombe nnyo okubeera mu kitiibwa ekyo, tuleme kunoonya busiisira bwaffe bwe tuyinza kwekwekamu, wabula tubeere mu kitiibwa ky'Omukama nga tuli mu ssanyu eryo era n'okukigabanako. Ekyokuna ate nga kye kinyusi ky'Essande yaffe. Omuwandiisi w'Evvanjiri Luka atugamba bano abasatu baali boogera ku kugenda kwa Yesu kwe yali agenda okutuukiriza e Yeruzaalemu. Yesu Kristo yali ayogera ku kubonaabona kwe, yali ayogera ku kuttibwa kwe. Mu kino Yesu Kristo ng'atwoleka nti newankubadde ajja bbeera mu kitiibwa, ayina okuyita mu kubonaabona, ayina okuyita mu kuttibwa, alyoke atuuke mu kuzuukira. Era Sande eno neetutegeka nti bannange, nga twetegeka okukuza ebyamagero bya Paasika, tukkirize nti tulina okuyita mu kubonaabona, tulina okuyita mu kufa tutuuke mu kitiibwa. Okubonaabona, ffe Abakristu tetugenda kubonaabona nga tukwanikibwa ku musaalaba nga Kristo, wabula mu bye twerekereza. Enjala ejja kuluma, weewe yeekulume, kwe kubonaabona kuffe kwe tugenda okuyitamu. Ojja kuba wasiibye ng'osazeewo obutakola kintu mu budde buno obw'ekisiibo. Osiibye obutanywa kenge, ng'osiibye okubaako nga tugenda kukomba ku nnyama ekisiibo kyonna. Kyokka ekyewuunyisa, bakuyite ku mukolo nga bafumbye ennyama mu nfumba gy'oludde n'okulaba, ng'akenge weekali, ng'ate abakanywa bakulaga nti kawooma kasinga ne kali aka bulijjo. Ffe kwe kubonaabona kwe tulina oyitamu. Tugume bino tubiyitemu, ate tusobole okujaguza Paasika nga tusaanidde. Mu ngeri ey'enjawulo, Yesu Kristo ng'ayolese ekitiibwa kye, twesabira ffe ng'abamukkiriza naffe atugwanyiza ofuna ku kitiibwa ekyo. Yesu Kristo atangalijja, Yesu Kristo ebyambalo bye nga bitukula, naffe tumusaba abamukkiriza olunaku lukye nga tumaze okuyita mu bino eby'omu nsi ebituyuzaayuza, ebitubonyaabonya, naffe olunaku lukye tubeere mu kitiibwa ekyo ekya Kristo, naffe tukigabaneko. Ekisembayo nga tukuza Sande eno, Pawulo omutume addamu okutuyita mu ssomo eryokubiri ti Bakristo baganda bange, mututunuulire mulabe iffe bwe tuyisa, era muyise nga ffe bwe tuyisa, bwe tutyo tutambule nga tulina empisa ze tuga nti kya Bukristo. Wabula ate mwegendereze, eyo waliyo bangi ng'engeri gye bayisaamu balinga abalabe b'omusaalaba, basigadde kuzikirira. Olubuto afuuse katonda waabwe, ye kasita afuna mmere ya leero tafa ku kyakoze, ekikulu kulya. Abalala bempankira mu byensonyi ebiswaza. Abamu tubawulira ku TV nga bambadde n'essappule, abalala nga tumanyi nti Bakristu bannaffe, naye ng'emboozi ze boogera nga n'ebigambo bye boogera nga mu mazima biswaza, naye nga bo tebafuddeeyo kubanga beepanka. Abalala ebirowoozo byabwe babimalidde ku byansi. Abamu balindiridde kukuŋŋaanya ssente, abalala balindiridde kwekolerawo bwakabaka ku nsi kuno. Naye nga ffe Omukama atuyita, ffe si bwe tuli. Obubaka bwaffe obwakabaka bwaffe buli mu ggulu, era tulindirira omulokozi gy'anaava, Mukama waffe Yesu Kristo.
omubiri gwaffe guno ogutalina bwe guli, omubiri gwaffe guno oguvunda, omubiri gwaffe guno ogufa, aguwa ekitiibwa, aguwa obuyinza, era naffe tugabane ku kitiibwa kye. Ekyo kyatuwolese mu vvanjiri, ekyo kye yatusuubiza, kubanga n'ensi yonna emugondera. Ekyo ekitiibwa ajja sobola okitugabanyizaako. Omukama abeere nammwe.